Muft Menk to me mu Uganda atera okusini nali nsobola mugeraageranya ku Sheikh Muzata. Olutalo abasiramu benkalakasiza bagamba omukafiri tajja kuleta Muft Menk Balaam ne Frank Gashumbu babano babatadde ku ntando bagamba mwe mwagala kubbira mu basiramu mwefulambu mubwagaliza kakati awo wenyini wenjo kusabira video eno jimpereka like nga bwe tuli abutambula buli lunaku kikulu nnyo subscribe nga tula omundi ogusooka buli musiramu sembera nawe buli agala okumanya nga amanya information wetiri vital sembera ddala abasiramu batabukide Balaam baruga hari n'omukulu Frank Gashumbu kosa nabalalawo tulaba mu big events nga onono ye yakuliddemu okubanga oba oliawo ekintu kyonna kino akitegekera ddala ajja kubeerako Muft Menk ajja kubeerako ne makererawo ajja kubeerako mu bitundu eby'eggwanga ebirala bingi nnyo era nga agenda kuleetebwa olw'ebigambo ebigomu ebizzamu amaanyi kati n'abasiraamu bagamba nti Muft Menk ayina weyavuulira obusiraamu era nga bo abamu bagamba nti ekyamazima tasaana kubanga akyaleetebwa n'asusulibwa kyobulaba abasiraamu abasinga awogenda ku mukutu angenda kwanga nkulaga maaso basobola okubanga ono bamukubamu ebituli era nga bagamba tebakyayagala kubaako kye bamanya ebigambo. And I know others who are struggling with perhaps something that is outward. You might be able to notice it. Remember, we are all a work in progress. That's what I said at the beginning of the speech. We are all a work in progress. Just remember, you need to develop yourself on a daily basis. Shaitan waits in ambush for those who are good to stop the goodness. Don't stop your goodness. Build it. Increase it. Ano jintambuze mpaka ku musiramu wa Uganda yenna asoboka. Mbadde sobola kwogera naye alhamdulillah ngenze entereera. Nga munana waliwo omusomo omunene. Sheikh Muft Menk agenda kujja mu Uganda asomese mu ddarasu. Naye kyannaku ndi baseka abanene mu Uganda abamu baagikube agenda asomesa bubuuze. N'abamu ku bala ate bamuyise na mukafiri period. Watching the constant number 1 ndi Muganda, number 2 ndi muna Uganda, number 3 ndi musiramu. Esayiro Sheikh Muft Menk mukubaseka bakyasinza okulwanisibwa ku internet yabanje bamukubiyemu ebituli. Ensonga ziringa nnya ngenda bawa kensonga 2 eziri main. Number 1 yavayo ne bamubuuza ebibuuzo ku human rights ng'omukulembeze. Bamubuuza ku bisiyaga n'okukwata abakazi mu ngalo. Ffenna tumanya nnamula y'obusiraamu ku ebyo ebibiri yawasandiye ng'omukulembeze. Number 2 ngenda kukomawo embasobodde. Number 2 yavayo nakola Qur'ani has revealed. See revised version bannaffe bana b'omusalaba balina King James version ya Bible nga yelaga nti revised version amakulu ensobe ziri muli zavaamu tetutereeza si kye yakoze yagambye era nga bwe kiri Kurani nga bwe yakka bwe yagitadde mu kitabo nga bw'aginnyonnyola ate mu Luzungu si mu Luwarabu. Number 1 yenna anasuubira okusoma Kurani ne yagisomako n'agisoma kati mu tafsiri wabawo sababu nuzuru ensonga lwaki ayese biki ebibaddewo na lwaki na bikyani mwena mubimanyi abasiraamu nga otumanyi nti aya asobola okujegamba nti iqra bismi rabbika alladhi khalaka ne gyegenda ne zijja ziddiringa nti ya ayu almuzammil ya ayu almudathiru mpaka gye zisembera eyo alyawma akmaltu alaykum ni'ima wa raditu lakum islamu madina byonna nga bwe bigenda ne aya zisemberayo ddala ezimu kuzasembayo kye yakoze si kukyusa bakulivayizinga bigambo bya Allah nedda kuvunula nga biri n'ayagala tafsiri ategere bulungi olugero kye yakoze bannange sijibwako irimu mu busiraamu. Number 1 sijibwako mu irimu ne yagamba nti idha ja'akum fasiqun binaba'i muwulirize tobigendeko naye wulirize onoonyereze nkimanyi wakulla bid'ati fi dharara wakulla dharara nkimanyi bannange okafuwaza mu bana okafuwaza kintu kiralamuko basiraamu obusiraamu bwa Allah la razaqu anfusakum inna Allaha a'lamu bima
A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Ne ngasula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abaana Adamu nkozesa nkofu ku kyoto kuno. Namala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano. Ajimiti nga banyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu. Bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya. Mbikwata ne mbizinga ne mwandika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde. Awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna. Sangeba ku namba 075 887 15 15. Kabaleg Associates presents International Conference on Maternal, Newborn and Child Health under the theme Identifying and Addressing Social Determinants is Crucial Towards Improving Maternal, Newborn and Child Health Outcomes. Key discussions include strategies for improving access to quality healthcare services, reducing maternal and infant mortality rates, innovative approaches such as mobile clinics and telemedicine to increase access to healthcare, the need for increased funding and government commitment to addressing these issues, increasing access to vaccines and empowering women through education and economic opportunities. Date is August 23rd to 24th in Toronto, Canada, Banquet Hall 237 Sackville. International delegates $380 Canadian, international students $200 Canadian, international exhibitions $800 Canadian, hotel per night is $200 Canadian. Contact us on +1437 216 8893 or +256 752 223 237. Email us at kabalegassociates@gmail.com. You can also visit our website on www.kabalegassociates.com. Kabaleg Associates presents International Conference on Maternal, Newborn and Child Health under the theme Identifying and Addressing Social Determinants is Crucial